Eno Luganda Radio Podcast nga bulijjo Martin Muganzi nkomyewo ne olugero lwaffe Bonna Baasumagira nga tuyingidde omutwe ogwokuna. Kaakati tutereere ate tulabe ekiddako. Kate bwe yali agenda okuyingira mu kisenge kye Naggulu, eka gye yali asula yavaayo ku Lwamukaaga. Enkya n'aleka ng'abalaze abeeka nti agenda Bulemeezi kulaba ku taata we ne maama we. Abaali bamusuza yabagamba nti yagenda kudda ku Lwokusooka nti naye alituukira mu ssomero, eka n'atuukayo olw'eggulo nga bavudde mu ssomero. Kate yali asula wa Kojja we era nga gwe baamukwasa okumukuuma. Ku Lwokusooka Kate tebaamulaba bwadda, baakanda kumulinda ku Lwokubiri, ku Lwokusatu ne ku Lwokuna nga tebamulaba. Kyebaava batandika okulowooza nti ewaabwe eriyo abalwadde oba nti Kate yennyini ye mulwadde. Kojja olwalaba ng'omwana awezezza ennaku 6 nga tadda n'awandiikira bakulu banne ebbaluwa. Ebikulu ebyali mu bbaluwa bye bino: Kate nga tadda, eyo eri akabi. Ebbaluwa yamala mu kkubo ennaku 3 n'etuuka gye bazaala Kate. Kitaawe olwamanya ng'omwana gye yamusuuliza taliiyo, ng'abissaamu ngatto, yeetuukireyo amanye omwana we gye yadda. Obutaalwa mu kkubo yalinnya takisi ya motoka zefa etamanyi nsozi. Abasaabaze bonna abaagirimu baali 9. Okuwona okuteganyizibwa b'amawumawu, dereeva yagenda yeewala Muserebende okuva e Bbowa. Bwe yava e Waluleeta nga wuuyo Ndejje, Menvu, Buwambo, Kiti, Kitagobwa n'Empererwe. Muserebende lulinga lwe lwaliko eyali afuuyirira dereeva kuba yali yakaluggukamu bw'ati n'atomera loole eyali eyimiridde awo e Kanyanya ebbali w'oluguudo etunudde e Kampala. Dereeva wa takisi eyamutomeza loole kwe kwagala okugiyitako amangu ng'ate gy'agenda evaayo emmotoka endala. Yapima bubi embiro za mmotoka ye n'ezaali eri eyali eva mu maaso. Okupima obubi kwe kwamulowoozesa nti anaagenda okugituukako ng'amaze okwabula loole eyali eyimiridde ebbali w'oluguudo. Ebyembi yali atuukira ddala bw'ati ku loole nga n'emmotoka eyali emuva mu maaso emutuuse. Yagenda okulaba ng'ateekwa kulondawo kimu ku bibiri: okutomera loole eyali eyimiridde oba okutomera mmotoka entono eyali eva mu maaso. Ye yalondawo kuyingirira loole. Abaawulira okubwatuka nga mmotoka zitomeregana baalowooza nti temuli muntu anaazivaamu nga mulamu. Abantu bonna baagenda okugwa okusika mu mmotoka omwali kitaawe wa Kate ng'abakaliddemu bali 3. Eky'omukisa kitaawe wa Kate yalumizibwa mu kifuba mwokka. Emulago yasulayo ekiro kimu kyokka ne bamulagira addeyo ewuwe yeebake wansi okumala ennaku 6 nga takola mulimu gwonna. Gafa Emulago ye yamutwalira ddala okumutuusa ewuwe kuba yasangibwa egenda ku ludda olwo. Nze bwe simanyi nnyo mateeka ga bidduka dereeva wa mmotoka eyali ava e Kampala simussaako musango kuba awo wennyini munne we yatomerera loole ate naye we yasanga omusajja omutunzi w'amanda ng'amuli mu maaso ku kagaali. Omusajja ow'amanda yali bulungi mu mukono gwe ogwa kkono. Okwagala okuwonya omusajja ow'amanda kwe kuwaliriza dereeva yali ava e Kampala okwekubira ennyo ku ludda lw'oluguudo olwa ddyo we. Ekyo kye kyafunziza owa takisi oluguudo n'abulwa waayita obulungi. So nno singa ku baddereeva bombi kwaliko eyali agumiikiriza n'alinda munne amala okuyisa loole, akabenje ako tekandikuddewo. Abaganda kyebava bagamba nti yakwata empola atuuka wala. Kitaawe wa Kate olwaddamu endasi ng'ate ensimbi azitungula kudda ku kibuga amanyi ebifa ku Kate. Omanyi bagamba nti ogw'omwana gundeebuukaanya nga ggwe wamwezaalira. Eky'omukisa bwe yatuuka Kate gye yasulanga yasanga ne bakulu banne Kate gye yasulanga bamaze okumanya nti Kate yakola mu Kampala nti era alina omusajja yamupangisiza ekisenge Naggulu. Ebyakabenje munnaabwe ke yatuukako olw'omwana nabo baali bamaze okubimanya
era nga ne Bulemeezi bagenzeeyo okumulaba. Ekiro ekyo kitaawe wa Keeti lwe yatuuka mu kibuga yasula bulindaala ng'ayagala akeere nnyo atuuke Naggulu bambalagane n'omusajja eyajja omwana we mu ssomero. Yagenda amaliridde n'okujja Keeti Naggulu amuzza Bulemeezi ng'agenda amuyisaako ow'embuya. Naye nno nga bwe bagamba nti ekkumi terikyawa omu ng'aliko eyamubuulira. Ne Keeti olw'eggulu olwo waaliwo omuntu eyamubbirako nti kitaawe amuddukidde. Omuntu eyagenda okutegeeza Keeti ebigambo ebyo yasanga ne John ali Naggulu. Kyebava bateesa amangu ekyokukola. Enkoko zaali ziddamu. Keeti n'asiba oluggi lw'ekisenge kye n'ayingira Volkswagen n'ekaaba ng'eyolokedde olw'emubende. Enkeera kitaawe wa Keeti bwe baamutuusa ku nnyumba omuwala we mwe yali yasula baasanga oluggi lukongobye. Ne ku b'emirirwano tekwali muntu ayinza kumutegeeza bulungi Keeti gye yali alaze. John gye yali yasula balirwana ba Keeti baali tebamanyiiyo, ate nga n'ab'omu maka Keeti gye yali avudde nabo ewa John tebamanyiiyo. Naggulu kitaawe wa Keeti yavaayo ku ssaawa 4 ez'enkya ne bamutwala e Kampala Keeti gye yakolanga. Bwe yabuuza abaali bamukozesa baamuddamu nti naffe obwenkya tetundamulabako. Musajja wattu yalaba obudde bukaalaamye ng'ateesa kudda wa mukoddomi we Keeti gye yasulanga yeebake. Kitaawe wa Keeti yamuliimisa ennaku 3 e Naggulu nga tamulaba. Yalwadde n'alaba eridde e Bulemeezi. Bakulu banne abaasuzanga Keeti yaleka abagambye nti yagenda kumala wiiki emu e Bulemeezi akomewo ku kibuga ayongere okuliimisa Keeti amukwate amuzze e Bulemeezi. Mu kuddayo e Bulemeezi kitaawe wa Keeti era yagendera mu takisi, anti nga mu kiseera ekyo omukulu wa boyikooti tannasumulula natti. Munnange wange baali bamalako omutala matugga motoka neebukako okugulu okw'emabega ne kugenda nga kweyiringisa kwokka ne kugwa eri. Motoka yo yagenda mpola mpola nga yeekulula okutuusa lwe yeewunzika ku ggulumu ebbali w'oluguudo neeyimirira nga ne ddereeva amaze okulinnya ku biziyiza. Ekyawonya abantu okufa oba okulumizibwa ennyo kwe kubeera nga ddereeva yali agenda mpola nnyo. Kitaawe wa Keeti yanobukako katono mu kyenyi ne mu lukokola. Oluvannyuma kyategeerekeka nti ekyaleeta akabi ako be bakozi b'omu galagi e Kampala obutakaza natti nga bazzaako namuziga. Eyo yavaako kuba baali bagijjeeko nga basiba omupiira ogwali gwabise. Moroka eyatuusa kitaawe wa Keeti e Bulemeezi yali ndala kuba eri yali emaze okwonooneka amagulu ageekuuba ku ggulumu. Musajja wattu bwe yategeeza ku mukyala we nga bw'awonye omulundi ogwokubiri okuttibwa motoka, nga mukyala we amugamba nti ssebo nkwegayiridde va ku musege gw'omwana ogwagala okukusuula mu motoka. Omwana ne bwafa taata kibanja era baalugera nti lutta emyali ne luleka agibumba. Okwo okuva olwo kitaawe wa Keeti teyaddayo ku kibuga kumunoonya. John ne Keeti gye beekukuma baamalayo ennaku 7 ne bavaayo ne badda mu kibuga nga bamaze okuwulira nti yali abanoonya azzeeyo e Bulemeezi. Yenno baali wala bwa anti baali awo ebbira.